Kasozi Robert Mukono Municipal Kanso akiikirira Nantabula Parish Kiwanga Ward. Olwaleero tubadde ne Kanso etaggwa luli olw'ensasagge yaliwo olw'okulaba nga akatale kaffe ak'abantu baffe ab'e Seeta katwalibwa mu ngeri gye tutaategeera bulungi, ng'ebintu byonna ebibadde bikolebwa nga biri behind the council. Ate tawuni kiraaka najja ne deputy we ne babireeta mu kanso, wali okukubagana empawa. Olwaleero kanso eyo teyaggwa n'eyiika, tugizeemu olunaku olwaleero. Olwaleero luno tulizolovinze nga tugamba nannyini omutuufu, nannyini w'ettaka bw'abanga waali era yalabika, Solicitor General n'amuwa obuyinza agende mu maaso okudevelopinga ekifo ekyo kyakoze, kuba tubadde wano ngenza okuwulira nayiseeyo ku makya nga akatale sayidi eri gye bava eri kamenyebbwa batandise okukazimba. Naye nga kanso temanyi either yeggoma oba emanyi, naye nga ffe municipal council tetukola ki, tetumanyi. Tuzze wano tukubaganya empawa naye ng'ekigenda ku ground tetumanyi kiriyo. N'olwekyo ffe tuvuddeyo ne recommendation egamba gavumenti olw'abantu abangi ennyo aba tradingira mu katale ako, gavumenti egula ettaka eryo libeere nga livunaanyizibwa kanso oba division councils, abantu baffe babeere nga basasula akasente akatono naye nga bakolera awo, than okubeera ng'oli omuntu enkyajja kwefuula akatale akajjewo so nga abantu tebalina we bagula bintu. So iyo recommendation yaffe gye tukoze, era tusembyeyo nga tukola recommendation endala nti waliwo ensonga ekutte akati ey'akasasiro. Kasasiro mu Mukono, batendara oba abasolooza kasasiro wano bajjako abantu sente nnyingi nnyo, ffe ze tutakkanyangako nabo. Twagamba omuntu atandikire nga ku siringi 1,000 oba 1,500 okuwaayo okulaba nga kasasiro akola ki, avaayo. Bano kye batakola. Ensonga eyo era tawuni kiraaka tumugambye ayite abantu abo bunnambiro be yawa ttenda, ffe nga tetuliwo kubanga yava mu muggalo, abayite mangu atuule nabo advisinga ensonga eyo. Ensonga esembayo eya street parking. Street parking tugambye ffe tetulina gazetted areas emmotoka we zirina kupaakinga abantu okubajjako sente zaabwe. N'omuntu aba yaakapaakingawo dakiika emu avuddemu tanatuuka nawagenda gula bintu nga bateddako karisiiti, ekyo tekikkirizibwa mu mateeka. Tusooke tugazeetinge ebifo emmotoka we zirina okupaakinga, parking slots, tulyoke tulizuminge okusoloozaako abantu ssente. Fwe tugambye recommendation nga ya Kanso Mukono Municipal Council.